obusiramu bwateekawo family asaasul mujtama ye unit era nga gwe musingi foundation ya society. Naam. Lwaki foundation ya society? Nti taata agenda n'anoonya mama n'asigala n'omwana n'apasinga on culture. Okitegere ekitu ekyo. Taata abeera mukulembeze, mama n'abeera nakyara. Okitegere ekitu ekyo. N'anakyaringa omwana. Omwana ono n'akulira mu mikono gw'abantu. Bamuzadde ayonse. Ebbanga lya myaka emeka? Lya myaka 2. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين liman arada ayutima radha. Ekyo kyenyini. Nti omuzungu yamutadde mu bbanga ki lyamusindise? Myezi 3. Myezi 3. Obusiramu butugamba myaka 2. Nga mama akyazimba bond wakati we n'omwana ali naye. Olw'ensonga nti obwongo bw'omwana mu kaseera ako buyigira mu subconscious mind. Obwongo buno va ku bwongo buno bukwata ebintu n'ogamba kino kankikwate. Wabula waliwo obwongo obwakwata olulimi lw'oyogera. Okitegera ekyo obwo buli subconscious obuli emabega. Ng'oli fasihu nnyo ku lulimi olwo nga teri yalukusomesa. Teri yatuula ku lubaawo na pen n'atandika dukusomesa. Wabula obwongo obwo butandika okuconnectinga. Ekirala omwana aba atandise connectinga na bya human beings n'abantu. Okitegere ekyo abamuzadde bennyini ng'ayina gy'ava. Obadde okimanyi nti nno abaana bakyasinze mu crime, abakyasinze okukola emisango be baana be bazaala out of wedlock, be bazaala mu bwenzi nga abaana abo tebalina mikono gye bakola tebafuna nurturing entuufu line entuufu eno. Nurturing ate emirundi 2 nga omwana ayina taata mu bulamu bwe ng'ayina ne maama mu bulamu bwe. N'abaana bakyasinze okwononeka. Okunoonyeza kulaga nti 60% ebitundu 6 ku buli 100 abaana bakula ne ba single mother bononeka. Lwaki? Sinti lwakuba bamaama babi mukono waliwo mukono gugulaye empaji eyo. Love temala, love yokka temala kuza mwana. The world is a very rough place. Ensi teri perfect. Ensi yeetaagamu okubeera nti waliwo taata ono alaga omwana reality y'ensi, ensi efaanana etya. Maama namugamba kitawo kaakumewe era n'abeera ku bunkenge taata najja n'asooka neyekwekana kuukola manti kati anzise. Bwe tojjukira maama bwe yabazuukusanga nga tata n'amala byekwatiramu nga mubuukayo bose. Okitegera ekitu ekyo. Kati Allah yazimba bw'atyo nti society ezimbibwa ku family. Era Nabi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti muru auladakum bisala, mulagira abaana bammwe swala nga balina emyaka emeka? 7. Era mubabonereze kuyo nga baweze emyaka emeka? 10. Wano wonna omwana akyali mu mikono gy'abazadde. Bo bakugamba nti omwana ono ekisinga okubeera ekyebbeeyi gyali kubeera nti omutwala mu institution. Sigaza kudi campaigning abaana butasoma. Wabula kyentegeeza tulina okusigaza sense of humanity. Era nze nkubuulira abaana abasinga babeera successful ng'oba oli awo mu kibiina wali tomulaba ng'alina byakola oba ki. Allah asaasira ebiseera ebisinga nga waliwo ekiri emabega mu family gyakola ki gyava. Lwaki? Yakiiga subconsciously ku myaka egyo gye nkugambye 7 ku 10. Nabi sallam gye yayogerako okuva omwana wazaalwa paka ku myaka 10 omwana obwongo bubeera bwe programminga. Kati bano abazadde bamulaga ekyokola. Era ebiseera ebisinga kyova olaba nga family ezivamu badokita otera olaba nga zivuddemu badokita. Family ezivamu baseeka ne zivamu baseeka kibabaamu. Ffe tulowooza nti oluusi bakyeteekamu ne nti ffe wano waka tuli badokita. Tekinaagwa relationship ku ekyo. Kina relationship ku ekyo olw'ensonga nti no kibeera inherent munda mu family. Mwena ne bemulabirako. Taata ye mukulembeze. Maama agobera okulembeze bwa taata wabula ya passing on culture. Era n'abajjukiza mu kiki muli mu family eyo. Ffe wano tusoma. Bakulu bo baasoma. Ffe wano mufumbirwa. Nkulaba ova ku mulamu ozungazunga n'obulenzi. Bakulu bo bonna bava makuba amatuufu. Ekirala tuyina abazadde b'omulembe guno kye batategera ebintu bibiri byanjawulo. Okitegera kanjogere mu luzungu lwe basinga okutegeera. What the child is going to be. Omwana agenda kubeera ki mu future. N'ekigambo ekiranga kye kyasinza okubeera ekikulu. Who the child is going to be. Omwana agenda kubeera ani mu future. Ebintu bibiri byaki. Soko bitwawulire. What the child is going to be. Tekibuzo kyewebuuza anabeera lawyer, engineer, musomesa ani. Kali ejagenda okukwata. Oshegera bw'amala okugisoma ensi eba yeetaaga who.
kikyali ng'omuntu ekyo kigenda omufuula omukulembeze ku mulimu gyali olw'ensonga nti ogwo omulimu gw'omuteekerateekera obulamu bwe tebugenda ku revolvingirawo tebugenda kutambulirawo wokka agenda kubeera taata agenda kubeera maama ajja kwetaaga ogula ettaka ajja tuuka ng'alina omukolo ne ku mulimu kuno nyini tufunye looya naye looya kikaaki ebitabo abifunye alinamuko ku obuntu baamukuza batya kaakati obusiraamu we bujjira